Abatuuze abawangaalira Naguru tu parish nga bano basoba mu 3,000 bafunye ku buweerero oluvannyuma lwa Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ettaka Sam Mayanja okubategeeza nga bwasazizzamu ebyapa ebigambibwa okukolebwa ku ttaka eriweza yiika 10 ku byalo okuli Go Down, Bank Village ne Valley Village. Abatuuze balumiriza Moses Muhangi okubalaalika nga bwe basaanye okuva ku ttaka lino. Ekyapa ekyo bw'abanga ekyapa kye kituufu, ekyapa ekyo tekiteekwa kuba nti kyali kituufu bwe kiba nga kyayita mu maketendera agasatu. Kiteekwa okuba nga waliwo abatali batuufu kubanga ekituufu kiri nti wano waliwo abantu ate nga eriya komiti yandibadde ekiraba. Bwe banga yawandiikako ekitali kituufu eyo yokka evidence emala okusazisibwamu ekyapa. N'ekyo ne mbanyonyola nti etteeka liri kiriya. Ekyapa ekyo bwe kiba kyayisibwa ne kiyita process section 59(1)(a) as amended ya Land Cut egamba process eyo nfu is void. Process ey'okwakwairinga titles zaawo ku lwange eri extremely legitimate because nze sigaba byapa. Nze nga mwanji sikola mu land office. Waliyo ba commissioner, ba surveyor, bantu bangi abakola ku titles. Title wetukire okufuluma bantu bangi abagikolako. So kadate sije nkola nze ndi mutuuze nga Uganda munaye yenna akola emirimu gye. So bwaberawo omuntu nga ye issue ya contesting a chapa, no problem, genda mu land office okoleki o contesting a title. Minisita Mayanja kakasizza abatuuze ng'amateeka g'ettaka bwe gali amalambulukufu ku b'ebibanja n'abalina ebyapa. Kugamba nti bw'obanga waliko okumala emyaka 12 ligo gwe w'ekibanja n'olwekyo olina okubeerako oba aleeta ekyapa kya mayiro oba kya freehold oba kya leasehold tewali akukwatako. Wabaawo etteeka lyonna oba lyaki nga omwami oli yabadde agamba oba freehold ki, etteeka lyonna erikontana n'ekyo liba fu. Ne order yonna eya kooti bw'ejjanga ekontanye n'ekyo ekya security ekibanza nakyo kiba fu. Abantu bonna be twa-identifying nga bali mu ttaka eryange, abasooka twogedde nabo bwetukanyizza tusetolinze ne bava ne ku ttaka gemu ku mayumba ge bampadde ge owninga. Abamu tukyayogera nabo. Tetulina kufuna muntu yenna gwe tulemedde okukkaanya naye. Muhangi agamba nti alina poloti ez'enjawulo ku byalo ebyogerwako era ng'alinako n'abapangisa. Awo wonna nga bwe nkugamba nina ebyapa nga 10 but in different places. Ate nga biina acreage za njawulo. Waliwo wena decimal 5, eke 2, eke 1 bwe bityo biri distributed. Ensonga y'ettaka eno bwe tutagikwasa bwegendereza abantu bangi bajja kuttibwa, wajja kubeerawo emivuyo mingi. Wakati tutunulira ebyalonga bino abantu babazaalirako ne bazaalirako abaana ne bafuna n'abazzukulu myaka 5 myaka 6 era nga ne ssemateeka emuprotectinga emuyita bona fide occupant kakati oli n'ava eri n'agamba nti vaawo wano atya. Minisita abadde asisinkanya abatuuze bano abategeezezza nga bwe waliwo abakungu mu minisitule y'ebyettaka abeekobaana okufulumya ebyapa by'ebicupuli. Ababikola bali mu office nagezaako olumu okukikola okubaguba ne baŋŋamba nti sayina buyinza naye one of the MPs basalirwa yaŋŋambye nti no obuyinza mulina era bwe naakikola paalamenti ejja kumpagira. Abatuuze abawangaalira mu kitundu kino baliko bye boogedde. Minisita nkisanyukidde nnyo okujja kubanga atugudde amaaso. Abamu twali beebafu nga tugamba bannayo babituufu oba si bituufu, naye minisita atulaza amazima ne tumanya kiki ekyokkola era katujja kuyimirira faamu. N'ekitange kuno kwe yazaalibwa empapula zonna zitulaga nti kuno kwe tuwangaalira tuzirina wano, naye bw'ogezaako kugenda mu state council okusaba liizi ng'oli kinoomu bakulemesa ne bakulyako ssente paka lw'olemererwa. So kyensaba liizi eno tugisabe nga community. Aaron Mukama, NTV Akawungeezi.